lyange kale lyaku ssente zange tono naye mukwano bwe bw'oba ozirya tezinnuma nze oba zonna olya sifayo mutima gwange gugwo weka nasalawo bwentyo kale neenyumiriza olunaku lwe wayatula nti mukwano njagala bwe zatalina bwendi Mutabadde bano bawala bammwe balina abagenyi be bawazeewaze okukakkana nga bali maka gaffe nga bwe tuli abantu abaaniriza maka muno tubaaniriza era ne tubawa obuti ne bakkalira kale nno mwanyinaze abantu abo bolaba balina mwana mulenzi eyabogeddeko ekigambo nti mwe mumumanyi era mwe mwamulagirira wano abantu abo gwe wabalagirira nedda taata waliwo asingako nga muze naye zamuyika tukiwe engalo oba waali tuzze naye ndowooza taata bw'aba waali mukwasa akazindaalo omusoga akeeta akalookooli akalookooli ayemuwa akalookooli akageme mwana wa nnyabo wangi taata banange ndaba ku ki yegwa kennyini kadbanya waffe banange nga nsanyusa okulaba taata nkubuulire lyeryo eddoboozi lyennyini Ssenga saakugambye nti ayogeza ggono buli omu abaako ne Ssengaawe gwe yeewereredda si kwewerera buli omu abaako ne Ssengaawe gwakula ng'agamba nti ewe ndibeera nfumbirwa yalibeera Ssenga wange era nno mwana muwala Rosie Ssenga gwe yalonda ddala bafaanagana
wabula ew'abannamayanja bamanyi okuyooyoota abaami. Senga olwamaliriza okugyayo omugole omwami bamutuuziza mu ntebe ennungi ekika kya leather. Olwo nno nga buli omu ategeera butegeezi nti Pastor David ye mugole omwami. Sebyuma teeka mu ziro. Mwanyinaze Wangi taata. otambudde ebbanga ddene, oyise mu makubo mangi. Era bwe kiri taata. Njagala nkubuuze nga ndi serious ng'akatogo kubanga katogota bwe kasiriira. Gw'obadde onoonya omuzudde oba akubuze? Taata muzudde. Abange engalo! Kiri ennaku zino omugole omwami olumaliriza okubeera nga yanjuddwa mu bantu nga bamuyingiza mu nnyumba, olwo n'emikolo egy'enjawulo ne gigenda mu maaso. Muganda wange isooka okuzaalibwa tikyangu sobola okutyamako. Okwongera okubalansinga omukolo guno bakubye n'ennyimba z'abasoga ekyayongedde okulaga nti baaniriza Pastor David Murimu mu kika kyabwe. Twawulira biwulire ti mwana mulenzi oyo Malim David bakadde be bamutuuza bulungi. Eno twagala otutwaleko mu myaka gye egy'obuto kubanga bakamuzaala maka muno. Naffe abamaka muno nga bwe tumuzadde tumutuuze nga gwe otukiikiridde. Tuuza omwana tulabe. David bwe kiba kisoboka lindako, Sebyuma lindako. David bwe kiba kisoboka guno omukolo sinigina nti nejja tunaabeera wano. Bwe kiba kisoboka David weekoze yiikanga bwogi. Senga omatuuza mutabani wo. Laba ekyejo ekiri wano. Oyinza okugamba David tamanyi kuzoola. Okiise kyenjo. Customer care. Laba. Abantu abalulu. Tata.
David babadde bamwaniriza naye ate n'abantu abamwerekeddeko tebabeerabidde bakubye ennyimba z'Ekinyarwanda kino nno nga kyongera okwaniriza n'abagenyi baabwe Abanyarwanda ababadde bayitibwa ku mukolo guno.